Anita Among believes nobody should run against her. Imagine this Speaker of Parliament using all manner of lawlessness to frustrate candidates. Anita Among akola buli kisoboka okulaba nti tewali muntu amwesimbako. Bigambo byayogereddwa His Excellency Bobi Wine ennaku bbiri zokka bweziti emabega. Bino nno His Excellency Bobi Wine yabadde ayanjula omuntu gwe yabadde aleese okwesimba kwa Anita Among, ng'omuntu ono babadde bamuwadde kadi ya NUP asobole okubanga yeewaŋŋanga obanga yeesimba mu Speaker Among. Wabula njagala okutegeeza nti ekifaananyi ky'olaba ku screen eddakiika eno mukwano gwange kifaananyi kya Speaker Anita Among ng'ali mu kwetooloola Bukedea. Bagenda we badduka wamu n'abawagizi be, we bakuba embutu, we bakuba ebitaasa wamu n'entongooli nga bayozaayoza Anita Among. Awangudde akalulu k'obwa MP nga n'okulonda tekunnabaawo. Munnayuganda okunyonyola oyagala male kufuwa luwa mu kutu. Awo Anita Among abadde aweebwa certificate ye oba olupapula lwa nomination. Wabula mu luvannyuma lw'okumuweebwa olupapula kikakasiddwa nti awangudde obwa MP obw'omukyala akiikirira Bukedea. Era essanyu litandise okubugaana bannabukedea okusinziira ku sipiika ye kennyini. Agamba nti essanyu eriri e Bukedea talirabanga. In fact, ayise ku mutimbagano gwe n'asooka yeeyozaayoza wamu n'okuyozaayoza bannabukedea olw'okubeera nti bazzeemu okumuteekamu obwesige ate era wamu n'okubeera nga bamulonda. Kati omulabi oyinza okugamba bamulonze batya bannange, okulonda kubaddewo nga tetuliiwo. Tuula ku vidiyo kalira tusobole okumanya biki ebibaddewo olunaku olwaleero okkakananga Speaker Among afuuse MP omujjuvu owa Bukedea nate. Think nsooke nkusomere post ebadde eraga okucacyanca wamu n'okwebaza abantu b'e Bukedea oluvannyuma lw'okuba nti bazzeemu ne bamwesiga n'abanga alondeddwa era afuuse MP. By the way, njagala obategeeza nti Speaker Anita Among alinda kulayira. Ba MP abalala gye bagenda oyingirira obululu n'okutandika okuba campaign n'okusaasaanya ssente mu campaign, yalinda ekintu kimu lunaku lwa kulayira. Awandiise bw'ati, agambye nti to my people of Bukedea, I want you to know that I love you too. Ekivunula nti eri abantu ba Bukedea njagala mukimanye nti nange mbaagala nnyo. I love you too kiba kitegeeza nti abantu ba Bukedea bagambye Speaker Anita Among nti we love you. Kati n'abaddamu nti I love you too. Kati kankunnyonnyole tuve mu lulonda kambe. Mukwano gwange ali mu kulaba eddakiika eno Speaker wa Parliament ya Uganda akakiiko k'ebyokulonda kamulangiridde nti ali unopposed era nti ye woman member of Parliament omujjuvu MP omujjuvu okuva 2026 paka 2031 owa Bukedea district. Kati kankunnyonnyole bizze bitya. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 October omwaka 2025 lwe lunaku lwa nomination olubadde lusembayo era returning officer kasita obudde buwungedde okunominatinga obudde we bukoma oba obudde bw'okusunsulamu ab'okwesimbawo. Returning officer n'alangirira Speaker wa Parliament y'eggwanga Anita Among okulangirirwa. Ojja kujjukira ono ye Speaker wa Parliament eye-12. Ono okulangirira basinzidde mu kawaayiro aka section 31B aka Parliamentary Elections Act. Akawaayiro kano kagamba nti olunaku lw'okulonda olunaku lw'okusunsulamu abeesimbyewo we lutuuka, olunaku olusembayo obudde ne buggwako nga omuntu azze okusunsulwamu ali omu yekka. Akakiiko k'ebyokulonda okusinziira ku ssemateeka omuntu oyo kaba kalina omulangirira.
era returning officer abeerawo abeera alina okufayiringa n'agamba nti omuntu ono yalangiriddwa yagenda okubeera member of parliament oba kansala ku kifo kyonna ekyokwesimbawo. Section 31 egamba nti if the person is duly nominated for a constituency, the returning officer shall forthwith declare that person duly elected as member of parliament with effect from the polling day fixed under the law. Anita Amongo atuuse okubanga awangula olunaku olwaleero. Njagala okujjukiza nti ne mu kamyufu ka NRM Anita Amongo mu kamyufu aka NRM era nako yakawangula mu ngeri y'emu. Akaaliwo mu Julaayi yaseeyeeya buseeyeeya. Omuntu eyali amwesimbyeko ku kadi NRM babbinkane mu kamyufu bagenda okumwekenneenya nga bagamba si mutuuze w'e Bukedea. Omuntu eyali amwesimbyeko mu kamyufu gyetuli gamba nti gyetuli munange gyetuli munange. Kati oyo ye ne bamuwandula ne bamuzza ebbali. Wabadde wawula wiiki 3 tugende mu kusunsula. Waliwo abakyala 3 ababadde bamwesimbyeko. Bano ne babakuba mu kooti. Bwe babatuusa mu kooti, kooti neerangirira nti bano tebagwanidde kuba batuuze b'e Bukedea. Abo bonna ne babawandula. Ojja kujjukira kwabaddeko omukyala amanyiddwa nga Susan Noma Okedi eyabadde ajjidde ku kada ya FDC. Then nga kuliko ne munna NUP, yes kwabaddeko wa FDC, kwabaddeko wa Independent, then kwabaddeko no wa NUP amanyiddwa nga Mase Alupo. Bano kooti nebakuba ebbali. Kati kooti wemala okubakuba ebbali, NUP ng'ebula olunaku lumu 2 nerangirira omukyala amanyiddwa nga Asio Florence. Asio Florence, His Excellency Bobi Wine ye yamulangiridde nti yagenda okukwata NUP card asobole okujja okubbinkana ne speaker. Mukwano gwange olunaku olwaleero tusiibye wali nga tulinda Asio Florence ajje bamunominatinge tugende mu kalulu kati campaign zitandike. Asio Florence wa NUP Talabiseko. Kati njagala nkutwaleko ku mbeera ebadde ku polling ku kifo we basunsuliramu abaagala okwesimbawo. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Charles Onglech ono muna NUP era nga abadde ayagala kifo kya MP wa Kachumbala County. Bamuganye okuyingira. Si ye yekka gwe baganye okuyingira mu kifo we babadde basunsuliramu. N'abalala aba opposition ababadde bazze okusunsulwamu e Bukedea babaganye. So mukatambi kano ogenda nabo kubanga obalaba. Kasooke nkakuzannyire here tusimbule tugende maaso. A mayor member of parliament go and oppose. You're taking him people who have no competition because you know I have competition on him. Because you know I can put him out. There's a problem in Bukedea. There are kings and queens of Bukedea here. There are people who are supposed to be nominated and others are not supposed to be nominated. Am I not a Ugandan? Am I not a Ugandan? You come here, you bring people. People have entered here. Who phoned me? I came here at 1 o'clock. You're bringing in people. You're taking out. You're taking out. The DPC has to give me permission to enter into a nomination place, a nomination area when I am a candidate. Shame on you. Does the issue know this? Does Mr. Biabakama know what is happening in Bukedea? You're just corrupt here. You're doing nothing here but being corrupt. On Anita's case, you have to throw out mercy because you know they don't have support on the ground. They are shaky. If you have money, bribe the voters then. You should stop this impunity. Even the president of Uganda goes into competition. Who are you? Who are you?
We come here at 1 and I then came you here at tell us 1. that You're putting in people. You are accepting people who phone me here. Unfair on you. Shame on you. Shame on you, security. Shame on you who think that this Bukedea is for you. This Bukedea is for all of us. We are all Tessos. How did he get into the car and how did he move out? You can't make because us the sit person outside. they say is in. You can't make me sit here. Embeera bwetyo bwefaananye. Aba opposition abadde bazze okusunsulibwamu olunaku olwaleero babagaanye okuyingira. Kati gwe ali ewaka oyinza okugamba lwaki tebaagenze ku lunaku lwa jjo olwabadde lusooka mu kusunsula ne babeera ale so that ne batagwa mu biddako. Mukwano n'olunaku lw'ejjo balina ensonga eyabalemesezza. Ku vidiyo eno era ogenda kubanga ogifuna. Kati omukyalo ono gw'olaba ku screen ye Alupo Mase Marion. Ono ye yali akwatidde bendera NUP. Kati mukazi wattu n'abalala babiri okwali OFDC n'omulala ne babakuba mu kkooti nga bagamba nti obukiiko bw'ekyalo bwali butudde ne bubawanduukulula mu bitabo ebyobutuuze bw'e Bukedea. Kati omukyalo ono naye abaddewo olunaku olwaleero. Kati ye ekibadde kimuleese jjukira ono yakwata kaadi n'agiwa munna NUP omulala amanyiddwa nga Asio. Kati ono azze ku lwa munne Asio bamugaanye okuyingira era ekiganyisiza banna NUP bano okuyingira bagambye nti balina okusooka okufuna clearance okuva ewa DPC. DPC yabadde akukkiriza okuyingira okusobola onominatingibwa. Kati soke tumuwulirize mukazi wattu ng'akonkomalidde ku gate. Kati ngenda kudda nkubuulira ensonga lwaki olunaku lw'eggulo nga 22 banna NUP n'abalala aba opposition tebaasobodde kubanga bafuna omukisa okusunsulibwamu okusobola okwesimba ku speaker ne banna NRM n'abantu abalala bonna ababadde beesimbyewo esayidi z'e Bukedea. Wetwaze wano ku gate security yatugambye nti alina okufuna clearance okuva wa DPC omunominatinga candidates abalala ojabuzi ne bakuyita n'oyingira naye kuffe batugambye mbu DPC yalina omuclearing. Oyo ye Alupo Marion Mase eyawa ono gw'olaba kati ku screen Asio Florence card kuba ye Alupo yali awanduse. Kati Asio ono era His Excellency Bobi oyo gw'olaba mu background ye yabadde alina okujja leero yeesimbe ku speaker wabula tebakkiriziddwa bonna kusobola kuba nti bayingira. Kati njagala nkulage ensonga lwaki olunaku lw'eggulo still bwe babadde abazze tebakkiriziddwa kuyingira. Okusinziira ku Alupo Mase Marion ono abadde ku ground era Bukedea abaddeyo okuva process we yatandise jjo. Yagenze ku mukutu gwa X n'atunnyonnyola kiki ekyabaddewo ate nga n'olunaku olwaleero bana opposition abala babadde bannyonnyola ekintu kye kimu. Agamba bw'ati after all the NRM flag bearers in Bukedea district got nominated, the network decided to get poor. All independent candidates that came after didn't get nominated because of poor network. Could it be a general problem of Bukedea alone? Kati Alupo yadduse ku mukutu gwa X n'awandika n'agamba nti bwe bamaze okunominatinga banna NRM bonna e Bukedea district network neefa era ng'abuuza kino kiri Bukedea wokka oba nammwe abali e Kampala muba muli kumbona network yeekyanze nammwe eyo gye mubeera. Katuwulirize ekyaddiridde. Bwe tukeberako emikutu emigattabantu egyadde giripootinga okuva e Bukedea still ja reporting nga gigamba nti poor network disrupts nominations in Bukedea. Nti network embi yakyankalanyizza okusunsula kw'abeesimbyewo e Bukedea. As they awaited the restoration of the network, the team remained busy verifying the documents of others like John Michael Isiaji Odeke, who were also waiting to be nominated. If the network stabilizes, we shall continue with the nominations. If it fails, we will seek better technology. The returning officer Charles Joel Mugenyi added, Kati
returning officer olunaku lweggulo omukulu Charles Joel Mugenyi yagumiza abantu ababadde bazze n'abagamba nti network wenaaba eteredde tujja kubasunsula bwenaabeeganye tujja kunoonya network esukkawo era olunaku lwajjo gye byakkidde nga 22 abantu tebaanominatingiddwa ndoza weetegereza gye tuvuga tudda so gye bigenza okukkira olunaku olwaleero ng'era aba NUP eyabadde azze okwesimba ku Anitanet Among talabwako era nga tasunsuddwa kati akawaayiro kaliwe kaviiriddeyo sipiika w'eggwanga n'anominatingibwa era n'alangirirwa nti awangudde nga tewali muntu amwesimbyeko kati sipiika already ye gyali mu parliament but ye akakasiddwa olwaleero nti mu parliament ekikye kyengedde kati ekibuuzo ekiriwo kiri kimu Asio Florence aliwa byonna bigenda mu maaso Alupo Masemarion yali mu kwogera Asio Florence aliwa kyekibuuzo era lwaki Talabiseko wali mukadde konna Alupo Marion Mase yabadde alabwako kati agoberera story okuva gye budde omanya amanya genjogerako nakyo kyentegeeza kati okumanya NUP wabaddewo okusoomozebwa oluvannyuma lw'okulangirira nti bagenda kusimbawo Asio Florence NUP batandise okuba nga bakola fundraising naddala abo ababadde beesimbyewo e Bukedea era Honorable Alupo Masemarion yatandise okubeera ng'ayisa akabbo ng'asaba abantu babasondere ku nsimbi nga bw'olaba ku screen ze baba bakozesa okunominatinga oba okozesa okugenda okunominatinga abantu baabwe aba NUP abeesimbyewo e Bukedea nako kwabadde kusoomooza kw'amaanyi ku saidi ya NUP wamu n'ababadde beesimbyewo e Bukedea tho ate eyo si y'ensonga ebalemesezza bakazi battu ne basajja battu okuba nga banominatingibwa. Bobi Wine is yet to make a statement ku kino ekibaddewo olunaku olwaleero. Story eno ngikoze ssaawa 3 zennyini ez'ekirongo nakusomeza 23 Oktoba omwaka 2025. Kati ate ku screen omukulu omulala gw'olaba ono ye amyuka speaker w'eggwanga omukulu Honorable Thomas Tayebwa naye olunaku olwaleero alangiriddwa nga MP ajjudde naye Emitoma District Ruhinda North omukulu tavuganyiziddwa bagenze okumaliriza akawungezi nga yeyeke yazze n'ateekayo empapula era Honorable Thomas Tayebwa akomawo mu parliament omwaka 2026 kati gwe kyolina omanya speaker ne vice we oba ne deputy we bano bawanguzi ekitabangawo tebavuganyiziddwa yadde kankutegeeze ku bannaffe abahani bites nve wano bano bagamba nti balina package y'omwana adda ku ssomero oba already omwana ng'ali ku ssomero ng'ogenda mukyalira ku vidi balina ebyokulya yogera ku daddies binyeebwa mawogola bagia decorated donuts cupcakes gwe bakubira bukubizi ne bagamba njagala package ya mwana wa ssomero era baba bajja kugamba tulina package eno neeno ku 0709 787508 kati bw'omaliriza okumanya nti omwana we ali sorted bw'obanga ekizimbe ky'osulamu kikaddiye ng'endabika yaakyo langi akuusidde addugadde tekikyakusanyusa bannaffe aba Alson Painters bagamba naawe lwaki obeera weeraliikirira ku nsi ey'akacyo kano gye tulimu. Alson Painters yugi bagamba nti bakubire ku 0705 1936 ensonga ezikwatagana n'okusiiga ekizimbe kyo langi bagenda kubanga bazikolako buteefu ennyo nnyini ddala. Ukalekeka munagamba nti nno YouTube channel kwobeera bagiyita AGALIWO YouTube channel omuntu atula emabega omuzindalo each and every day si mulala yenze
abasedde omusonsozi nabagamba nti kyemulina okukola bwe mubanga musiima empeereza yaffe mulaikinga vidiyo zagaliwo olaikinga vidiyo yagaliwo tobeera na buzibu oba okoze at the same time commentinga kikyolowooza ku mboozi eno oba olina kyowemulugunya nakyo kiteekewo wakuba ojja kwemulugunya nange nkwemulugunyize ffena tuveeyo nga twemulugunyiza subscribing atakikolanga webale nnyo